Okitegera ekintu. Kakati Jose Chameleon yazemo oluyimba lwa obwesigwa. Title eri obwesigwa ne ludo lukadde luyazeemo mu luno. Lwakoze remix katugita remix. Tubali tuyite banga lunati kuma obwesigwa. Yaluzeemo remix nalukola ne video empya. Akondo kasente. 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 Chameleon kimuza mu nnyimba takyalina muto guyiya. Olaba mu bulamu bw'ensi eno omuntu yenna bw'ogenda ng'okula obwoya bukyuka. Omuntu yenna bw'okula atuuka ekiseera nga endowooza yo gye wali olina ku myaka 2 ekyukamu. Lwakuba abantu abamu tebagala kukkiriza munnange. Tebagala kukkiriza nti bakuze balinga kiweewa. Yes, babeera tebagala kukkiriza balemerako. Naye lwiza otusize nnyini zimala amagumba gamugamba nti okuze. Naye ye nga agaanye. Naye alemeddeko. Agamba sinnakula. Kati olaba aba basajja baluddewo ebbanga ddene nnyo. Era Dr. Jose Chameleon twatandika omulaba ennyonyo okutandikira ddala 1998 99 2002 okitegeera ne tuyingira ekyasa kya 2002 awo wonna n'atukuba bubi nnyo. Tuyingira 2010 nga waali kati climax eyo yalina okukoma ennyo abeere nti w'amaanyi nnyo mu kuyiiya kalaamu ne mu kuwandika kuba yo talent tevaawo. Esigala weeri n'oba ofa ne talent yo. Naye productivity ekintu ekikufulumamu nga gw'omuntu kituuka ekiseera ne kikola ki? Nekisereba. Okitegeera. Kati we yalina okukomera ddala obulungi nnyo 2-2. Nkome 2-2. 2-2. We yalibadde akomaawo okuyimba. Yalibadde akomaawo. Naye ekibaleetedde obuzibu kiri kimu nti bano abasajja tebakoze misingi. Okitegeera. Nti tuulira King Saha agamba yava mu Lyon Island. Naye baba King Saha abaana bambata bennyini bebeesaggulira. Ono Dr. Jose Chameleon talina kye yakola. Okimanyi King Saha azimbye amaka manene agasingira ddala ga Chameleon. Abuuza entula obugenyi. Okitegeera kyengezaako. Okimanyi King Saha alina faamu y'ente ezisukka ne mu 10. Si kiwandi Chameleon alina faamu wadde ey'akamyu. Okimanyi nti ekaze okutudde ennyumba ya King Saha ziwera 14. Ziri 14. Agabanya mu kyaki ya Pastor Rosias Bujinga ya 8. Nene bweti. Naye nga King Saha yavaawa? Yava mu Lyon Island. Kyagayagayo. Ne bano abasajja bo bajja beeguluminga nga bo. Naye kyagayagayo alina kyotalina. Talina. Talina yenga y'omuntu. Naye kyengeza kugamba kye kino nti tebakola omusingi nga bo. Bano abakulu betulina Dr. Jose Chameleon. Bebe cool big size. Bobby Wine Kyagulanyi Sentamu. Bwetulaba nti tugendako wano mu Wasafi Records ya Diamond Platnumz. Ya akasajja kano kayingira mu music ne kakimanya nti kajja kubeerawo bbanga ddene. Okitegeera. Ne katandika okukwata bano abaana abato bano. Bamunaiza baani. Okitegeera. N'atandika okubeera nga abalita n'abaguluminga bulungi nnyo. Kati saa zino Diamond Platnumz talina nnyo oluyimba luli awo tirwa akabi. Naye Wasafi ekyaliwo era ekyafuga ekyakola ki ekyatambula bulungi nnyo. Kubanga ataddewo emisingi. Chameleon talina wadde n'omwana n'omusawazi. Olaba nti Diamond Platnumz mu Wasafi n'ebintu byakoze nti amakage bw'ogatuukamu utuuka ewuwe olaba nga wa celebrity wateekeddwa okubeera bw'oyingira munda mu nnyumba studio mulimu studio y'omulembe kugamba mulimu ebintu ebyenjawulo biraga nti ono star ku myaka emitono Diamond Platnumz gy'amaze mu industry ya Tanzania laba ebintu byakoze. Chameleon yamaze emyaka emeka? Yali amusabyeko ali myaka 2 nakusoba. Yali amusabyeko ne collabo nga Diamond yasaba. Yes. Chameleon n'amugobera eri. Yes. Kati Chameleon kati yanoonya collabo. Okitegeera nti bo bayingira mu music ono yes talent weri Chameleon ye 100% ali talented. Bayi waliwo ebigambo biringa 3 nze byentambuze nakuzina okubayimbi ba Uganda. Tulinamu ba Asola, tulinamu ba Gambola, tulinamu abali talented. Okitegeera nze bagulupinga kati Chameleon is so talented. Tulinamu ba Asola, tulinamu ba Asola, tulinamu Bagambola, tulinamu n'abali talented. Waliwo n'akalala tulinamu n'abali lake. Nga ye yakuba bukubika nti tamanyi kuyimba bayimba bideo bitu bebityo nenga yakikuba nayimba oguyimba Gravity simu agwomwo oya era agwamu wakati awo ngakuba zeri fulubya bulungi byo mama nyabu next katono simu agwomwo oya
Okitegeera. So kati Chameleon tewali doubting talented. Yeah. Naye emisingi jabalema kati ne bwatuse essaawa zino yandibadde si yakwata ekkalamu okuwandiika yandibadde ayina ekibira ky'abaana abamuyambako okukwata peeni naye kati ssaawa zino atya n'okusaba omwana oluyimba kyova olaba akutte ennyimba zikuma obwesigwa azizzeemu teluyina wadde kyerugera nakola yadde erinnya teryamusinga obunene Chameleon siri erimusumbuwa okuba nti erinnya ddene nnyo okusinga ye erinnya lyandibeera oba benkanankana yandibeera ddene kati ssaawa zino anoonya kintu kibeera relevance ekiyinza omukuumira kubanga tulaba n'oluyimba lwa forever lwe twali tugamba nti ki ekalamu siiye by the way ya David Lutalo ekalamu siiye kyengeza kugamba kye nti ekiwanga kikooye kati bwe yagizegizemu bw'ati olwa David Lutalo luweddeko n'agamba kanzire omukuuma obwesigwa nga tewakyali ate jjukira obwana buleeta obwana bukuleetera okitegeera kati omusajja wa kusikusi ye yagezaawo n'akubakuba ebintu byawe ekiseezo bbiri ate ku luno ne wiki bbiri tezikyawera naku 3 so balina okola omusingi beebereremu kati kirutuleti kuyeegayo omuntu naye olowooza nti ekiseera tekituuse abasajja bano kankumenyera abantu bano okuli Chameleon okuli Bebe Cool bweboneka ne tuyinza omuleka tuyinza ogamba nti ebyobufuzi bimutwala alowooleza mugezi nnyo endongo yali eserebye ziparadiso ziganje ziparadiso zali ziganje asajja paradiso gaziganje tadduka emisinde uyo bwebupi yabala okitegeera obadde okyakamalayo kakati mbadde nkubalidde Chameleon Bebe Cool then tujje ku Baragadi tujje ku Basamisa Kisemakula tujje ku Baluna Mubiru tujje ku Bajofre Lutaya Bajuliana olowooza si ekiseera eby'okuyimba babeerenga batwoyo just buwi nti mu mwaka mulamba atwoyo akayimba kamu kokka yeesirikire naye nga bye bateekeddwa okukola essaawa zino ze byendowooza nti bali badde babeera ne record label nga bulaba omwana wa Ikibenda bwakola ekintu kyodde nga olumana yamudisappointinga nti nga balina record label balina studios ezakabi za academy ezo okitegeera nti bafuna abaana balina talenti ne babayambako ne bakologama ebintu ebyenjawulo okitegeera nga bulaba Diamond Platnumz gwe twogerako bwakola bwajjeyo abaana olowooza si ekiseera kino kubanze ndaba nti abasajja bano okulwanira space oba okulwanira stage ne bana abaana ba Aninoni ba Mudra bagundi ba Johnny Black olowooza kino kyo tebali kikomeza system ya Uganda jonga bwetambula okuvira ddala ku first citizen paka ku muntu asembayo wansi bwetyo first citizen mwogere bulungi omutunzi mwatula erinnya president asooka ddala waggulu bintu bya kunywera okitegeera kati ate naffe kwe tulabira naye bano abantu bandi bakola bwe bati Chameleon Bebe Cool bandi tebevuga speed okitegeera batwala obudde bwabwe Swangs Avenue gyebaza nnyo omwana oyo Beno bakoze ekintu kyawufu nnyo wano Uganda okitegeera era big upon themselves bakoze ekintu kyakabi nnyo ekyawukana ku bintu ebirala byonna kati Chameleon Swangs Avenue yagenda okutandika nga already Chameleon yali well established Swangs Avenue yaliwo nga Bebe Cool alina erinnya yagenda otandika nga Bebe Cool alina erinnya era nga zana okuba nga y'omu ku beebuuzibwako mu Swangs Avenue okitegeera mu mpalampola eyo kati bajjawo kino ekintu kyamanya nti Leon Island nga terina kisobola kukonteiringa wadde n'ekitu wadde n'ekyo nti Gagamel okitegeera naye nga bw'ombuuza muyimbi kyali mu Gagamel essaawa zino nja kugamba Bebe Cool ne mutabani we Henry Kisali okitegeera bano bayidisike bavaayo nebiganda nti ani ali ewa Chameleon kina kya Chameleon nti Chameleon ne Papa Sidi abafumba abamufumbira ewaka kuva mukyalo lwe yagenda okitegeera so kati awo tewaba value bandi badda wansi ku board bagala kategeri gye tukuze kuba kati bali mu myaka 4 above oba okuze myaka giba gikuubidde akawero otandika okutegeka osayininga abantu okola ekintu nga kiri well represented okitegeera oleme kubeera ng'oyomba ne bwalimpa buno mulwanira stage ye mukuze
okitegera kati Africa band kyenjagalako kiri kimu nti yo nga yo esobodde okubeerawo ebbanga lyembazeewo ngeri mu kiti kyayo tebalina na nnyimba apya ziri awo balina oluyimba ne Dr. Jose Chameleon lwe bakola ku album eri ewe oluna video yagaana yes baluyita teri mubi naye bw'oba onoonyeza ebipande byonna n'ebivulu ebize bikubibwa Africa band nga bagiyita buli wamu ebadde ekola naye erina luyimba kyoluliyiti naye ate nze ndowooza nti n'omuyimbi yenyini nga tanakyusa characters ze kati nga bebe ku Chameleon characters ziri ez'ekivuuka ez'ekiyaayi nga tezinamuvamu zesirowooza nti olwo kyayinza okukola ekyamagezi okulwanalwana okukola effujjo eryekyana ekitera litajja jjukira kati ate balina bishobbiz ebyo ebintu okola bishobbiz ebyo okola obuntu ebyo byaggwaggwako nze kyendowooza nti Chameleon essaawa zino yali badde akimanya nti akuze musajja mukulu oba tukira okuyita legend okitegeera oba kwegamba oba muntu oba mu kiti kikyo oba okuze mu birowoozo byokoze oba obikoze nga tujjeko byoba okoze byokoze ku nsi kuba byoba obikoze naye tugattako empisa respect okitegeera engeri gy'otwalamu abantu byonna kutuva okugattira wamu tugaa nti kati oyo omusajja legend lwakuba nti era ze ekyalinawo a big debate about that word ekigambo ekyo legend ekyo nze si kigabagaba era wano mu Uganda oyinza okumubuuza bani ba legend bo nga batono nnyo tulinawo kyebayita superstar ne tubeerawo ne celebrity ne tubeerawo ne music icon ne legend amadala galinga ago ana kati abasinga wano e Uganda abasinga obungi we are just celebrating them but they are not legends. But and they are not a superstar and they are not superstars. They are basoka fuka ba superstars then we celebrate them. Omuntu asoka kufuuka superstar. Osoka fuka superstar then we tuva ku superstar level eyo. Ne tugamba we are now celebrating you as a star. Oh, okitegeera bwe tuva ku level ya being celebrated then ne tulinja ku cha legend. Bwe tuba tuvudde waawo ate ne tukusula ku icon oyo yaba yamalayo kati wano yakikuberi waggulu kati nga tetulinawo icon wano mu bayimbi wano oyinza okubaga sekita ndala ono omusajja kye gundi ono muzeeyi gundi ate omanyi kati oluusi amanya ngeerabira naddala bwe mba nkoye kati kakati ono yemane Kalo Nantongo Edi yawe ono muzeeyi Kabuye Semboga si icon wawa twali nawe icon wawo musajja aluddewo eno ng'agikubye n'agiwogoloza wayinza okuba yakomala ku level ya superstar okitegeera we celebrate him obuyimba yabukola obulungi bisaanyi biki we celebrate him era ne family ye mwenyumirizaamu era naffe tugamba musajja wakabi Kabuye Semboga level ya icon muganda wange Juliana tanatuka ku icon omuntu okuba okufuka icon abalina kuba naki oba osukulumye nnyo nga n'ebikolwa byo byokka empisa zokka todda ku stage tolabika tolinga supu wa gundi wa doodo buli wamugobeerewo someone are taking along naye nga ate n'ebikolwa byo byennyini biragira ddala someone asobodde okuyamba abantu ogulumiza abantu bangi nnyo kati tulinamu n'abasajja betubuusabuusa lwakuba nti karakita zaabwe ziba ne zibakuba bakatolu bw'amaabo basajja bakoze ebintu byakabi nnyo wano siri ku mugaati basajja beetaaga okucelebrating bwabo kubanga obala abayimbi ba bandi obala abayimbi ba bandi ebitundu nga 7 nga yabayambako era nga yabaleeta kati owo omusanga mugambe kulamusiza taata ayina yekenyinabako n'ebiyimba bye byayimba nebisabula kati oyo akoledde mu theatre akoze drama akoze MDD ye nagimazeeyo be bantu betubuusa amaaso ne tupapa ono serebu kati ate ekigambo serebu kyo kyantamira ddala buli omu nayo kya woloding bu serebu who is celebrating you? Someone must be celebrating you ngakwenyumirizaamu balaba ne bana abamu abakola ku TV ne ku radio beeta ba serebu wawa kudiruki ati twatuka ekiseera tukiganda waza but ddayo kitunuulire nga ki ekigamba someone who is being celebrated yani ng'ogyeko maama wo ne taata wo abakwenyumiriza ewaka
environment abantu abakweriranye bakwenyumiriza nti bobotegese ekivulu bobotegese kanjite show nti okola ku TV gundi n'ogamba abantu ku show nga koyimiridde n'obaga nti bannange mujje mbayise kuluze wa mitanda kangambi kuluze wa mitanda woka mukafaka katonako kuluze wa mitanda nti mujje bobo ise bana kajuza nga tolina ku miyimbi ye nango oliweka kanajula abantu bayayane nga basasude emitwalo gyabwe ebiri 5 10 osobola okozinga cause n'okyankalanya ninga kitegeeza suna serebu agundi sunera suna ben oyo superstar yakyankalanya oyo superstar kati level jaddako is to be celebrated negwiri katumalizize wano zontabudde superstar wawa gogendo oyo superstar saa zino musajja yava Masaka n'ayingira Kampala nga wanu tulina ba 60 watneroja tulina ba senior B ba DJ Shil nga webali wano bakuba ba RBZ ba DJ Deno ne bategeka lugogo ne tuleta Fireboy n'atula n'abakuba ebinyanya ate ne bikwatayo mu class level bweriteriyo babiguwa bano bayisima mijagulo tebaliyo bantu buntu bunyirira bogera luzungu bwe bagezako okogera olimi n'otegera lu French naye n'abakuba ebinyanyanya oyo yeetaaga okubeera nga saazi nali ku level ya superstar kati level ya superstar weekulema jjukira awo amalala we gasukka nolaba nga gwaliko kyekyalima ba Chameleon waliwo abasajja bayita ba Alex Mukulu yes ali mu kiti ki Alex Mukulu sisobola muwa legend ne legend ogimuwa sigimuwa ye just yali muntu nti ali common person aho bona bagwa mu common person Alex Mukulu bano ba full finger common teri celebrity common person you know bano ba ayo wisdom oja kunzita okitegeera so celebrity tukyawule kati Chameleon yeewumuzeeko afune kalamu akole strategy ya Lion Island nga tagama tigenda mu studio wapane mali kukolera luyimba wabula signing kati akole Wasafi Uganda okitegeera akole Wasafi Uganda alikulutinga abaana nga sibyabino ntyona alyana oli alya mayi tuyina obuzibu obwo yatugamba alunda embizi oba embizi zaafa dda ne zigwawo kota kyazitulaga waliwo na kabala ke zabali bakayitaani yakatunda dda yali akoze ne TV gye batugamba ayo yene kumpoti yagenda yali awoolole yenzo yakubbirako sente musajja kalulu wapolo gwabiti okitegeera anyway so kibalina okukola ekyo Gagamel Firebase Lion Island Big Talent kati ate Big Talent ali nsubide nti yeyinza okukola weeki by the way ekyama kulu so nibo abasajja bano beyagaliza nnyo nti bwe buzibu obwo bali selfish obuyimbi bwajja abalowooza nti obagenda mutwalako kintu kinene nnyo okitegeera negwe kola kyokola kikolere Katonda tokikolera gundi tokikolera drekali kale agenze negwe Katonda jafuna engeri gyakusasulamu bebe kuli yatugambako wano nti yali agala kufuula Rema n'amakula Beyonce we Uganda Jene Good Nicki Minaj okitegeera naye nga neidisike ebbanga lyamaze mu gaga amulemye ate ng'omwana ayimba ate neiditheke ogenzi wala mutabani we kennyini so kati ekyo kikuba sisitimu yaffe ate nga gy'emisiri gye tubadde tulabirako bw'oba ogyeko Paulo Kafeero ama ne basudde fire bongole utayaabwe batyo bano be baali bazzeewo bakasozi nga bavuddewo bano abasatu be baali bazzeewo era nga naffe tubalabiddeko nti bakoze ekikulu eky'amaanyi okitegeera kati nga tusuubire nti bo bagenda kukola ekirala ennyo naye kiganye ate ne bana kati abaana abazze nabo bano bapalaso baani era nabo kye bagenda okukola kye kimu ekyo of which tuba tetukula musically tuba tetukula tudda buzzi wansi kyovola tutandise okukola zikuuma obwesigwa era nga tulina kyerulina kiri awo n'okwata ssente n'okola video kati ezo video senga yali yagulumiga omwana woono yajjala ababa yatukubayo no Kamwoyo mutabani wa Kabi champion n'amujubisaawo oba yabulira wa yawunzikira ali mu kuwuga katukomewo tusinkane olulala